Wamma omuwala ng'oli eyo ng'olaba gaya akukubye mugambeko ekiba kibe oba agaana oba tagaana mu kyo ky'okubeera awo ng'owulira omutima okola ki gukuluma. Era Nyondo oba alina okusapootinga sisitawo kyeyakoze gye kiri. Nedda nze nganze nkiganye omuwala yenna kasita ajja n'ava eri n'akwana omusajja n'akwana omulenzi obwo si butonde bwammwe kwana abasajja ffe abalina okukwana. Nedda taata woli olabika bulungi woli olabika bulungi nkwagala oganye okuŋŋambako oyagala nkolekya nfeene bifeelings ffe abalina okukwana mmwe si mmwe tukwana. Nze nakuwa nti ekitiibwa ng'ozze n'onkwana gwe nga gwe. Oyinza okuba nga tondaba era mba nyina okwetega. Nedda maama. Okimanyi nti eri abavubuka bati okukwana nakwagala. Nokimanyi tuno wano oyisizza muka mu kisero nga tokugambako. Butonde obaffe abasajja okwana okujja n'enkukwana nakuwa nti ekitiibwa okuwa respect okuba nti nkwagala nga omukwano gwe nninza okukuwa nga gwe wajja n'onkwana. Kati watya ng'omukwano gukedde ne guggwawo nga gugenda gusebengera kubanga omukwano gw'omusajja waba akwana mu kusooka first of all kambabuulire waba akwana mu kusooka alina engeri gy'asengekamu ekintu kye newaba nga wadde tamanyi naye Katonda yatutonda bwe tuti nti olina engeri gy'osengekamu ekintu kyo nti omukwano neeguma nti gwina egugenda nti gusebengerera ayina engeri gy'aguzzaamu okusinziira ku ki engeri gye yatandikamu mu kusooka. Kati gw'omukazi ogenda kuŋŋamba otya gwe olw'okuba nti onneegombye ojja oŋŋamba ebigambo byo nti kuba muba straight temubaamu nnyo nti ate biki kati ffe tuwanvuyamu abasajja n'embeera tugiteekamu naye gweoba straight okitegeera. Gwe wenna atulaba amannya gange yenze Nyondo Rozet era nga ndi ne mwannyinaze agenda babuuzaako abanjulira amannya wamu ne mwana muwala beautiful lady naye ng'ekigenda mu maaso z'ensonga za Whitney ne David International nga nange Nyondo Rozet nalugendeddemu abanvumye wanvumye nnyo era mukyanvumira ddala naye nze sirina buzibu mugende maaso muvume kubanga sisobola kukola ki kuba stoppinga kuvuma and I'm appreciative. It's okay as long as you go and do really support us in one way or the other and wankubadde muntu kyawa still tusigala tubasamu ekitiibwa kubanga we what we are because of you. We are Nyondo Media because of you. Mwanyina ffe kababuuzeeko bampita Gideon Muddu ow'Enkima kanguze side eno oyina mwana muwala ze bampita naye tulabise bubi. Omukyala bamwita Oliver waffe omuweereza waffe wa Nyondo Media nkitegeerera mmadde sinakukimanya kansirikire omugambo olaba omwana yatakinga. Mpola mama tokubawo nnyaawo kati mama tugende mu maaso tokubawo nnyo jangu nnyabo. Zamanya gange bampita Shatra. Mwana muwala ali very beautiful. Wali obaddekaawo n'oli ati oli omuntu akusensera era wali olumbyeko. Era kyali kintuuseeko naye nga sina wentandikira obuzibu ennyina neetya naye oli bw'avaayo bwe butonde. Kakati ogambye kati nzira ku mulamwa bwe butonde bwengezaako kugamba omukyala teyatondebwa kola kikwana okitegeera teyatondebwa kwana. Okay osobola okukola obuntuntu nze nganza advice sobola okwetega ne bwetega n'okola obuntuntu naye don't go straight okwana bwogezaako okwana tekiri mu mateeka nga wekyala waliwo n'omusajja nogwetegatega naye nga takulabawo yes neweetega naye nga takulabawo kati ogenda wenyinyulako ne weyogerako yensonga gyendiko bakazi bameka bekwanira abakazi naye tetubamanyi lwatuyagala kuwogera nga abakazi be bakwana nze ndimu naawe nga biwangadde tiimu Whitney muliwa tiimu David sikiriziganya naye kwekwanira musajja because of bannaye si kyambulambuli kufu okitegeera si kyambulambuli kufu omuntu wobanga weekwanidde omuntu ng'omukyala n'omuntu g'okwanye takuwa kitiibwa dani nga we najja nenkwana oba nenkwana ono
okitegeera we mukwana ne mubulira WhatsApp and what's going on nteeka kugamba mbeera nga buildings ennyumba we building ennyumba yo neweba nti etuuse empewo nejja ne yagala egifuuwe etwaleke ebbaati nina omusingi gwe nakola kigwenda sima wansi kwentandikira nenzira nenzimba ennyumba yange ndi musajja era ndowooza ng'abasajja gwe naye ani yakwana munne ngayangamba Rozet naye omuvubuka oyo yasooka ddala kubeera presenter waffe we yajja akaseera namubuuza oli mufumbo nanga nodda Rozet waliyo omuvubuka tuliyo tubeera ffena tukola ku mulimu gwe gumu naye omuvubuka eyo kitwala wakuba toyala kukyogera naye Oliver yakwekwanira naawe yakukwana wamutandika osobola kyogera tebankwana ate n'omukazi alinamu taddamu ebyo talina kumukwana yekwanira ng'olina ssente zo use your money kati yeye ensonga nti waki omulembe guno gwonoonese nnyo okitegeera okay nange mweguli ndi mulembe ogwo naye tuzze ku kalica nti n'onooba nti omuwasizi nti omukwanye we muba nti bya serious muba mulina okugenda mu kalica okumakinga n'ennono ez'obyobuwangwa obaffe obw'Abaganda oba nga ffe Abaganda oba ffe nga Bannayuganda so siyawudde ddiini siyawudde nti kika saawudde oba olina okuddayo ku nnono eyaffe so kiwulika kitya nti oyo ye yankwana nga tugambe nti kale mugezaako okuteeka tugenda kubyasanguza bwe tugenda nga abatwale tugenda kwanjula tuvayo tunyumiza bazadde baffe nti neyankwanye wati ne wati anti bababuuza nti munnaye kyali kitya mwesangawa nti yankwana temusobola kigattawo era ayi n'omusajja womala omufuna abatasobola kyogera mbu omukazi eyankwana olaba ekintu kino okiraba era kyeraga bwerazi kati kankubulire kino omusajja gwe bakwanye n'omusajja yeekwanidde byanjawulo era waliwo ebyeraga tekikyakola mawulire tekyakola mawulire tubakwana bulijjo tubakwanira ddala ne bakwana ne bakkiriza bakaswaita mu kamera mukimanyi kiggwa omulembe gwayawukanamu kodadda kubira ebyabajjajja tuli ku .com tugenda nabigenda mujja bbeera eyo mwadiba ogana okwetega kambabulyo kino kyovula obufumbo bw'ennaku zino tebukyawangaala n'osanga oli nga akoze omukolo gwa miliyoni tugeze nga 5 naye obufumbo ne bumala just emyezi 6 ne busatulukuka tuze mubiraba kiba kuki nga mukazi yakwana embeera eyo ey'okuba nti omukazi weekwanidde weekakatika ku muntu takwagadde tomwagala olw'okuba endabika ye olw'okuba kikyalina n'osalawo ogende ndi mwannyoko mbadde waawo nfuna abantu abanjagala bangi naye nga zisobola ki sibaagala naye ndaba omusajja nga mwagala bamufubasimufumire nga mpulira nkola ki mutima gwange mpulira nga mwagala nenze nekugamba nga brother nogamba yo bashona kina kitosapootinga nedda wabanga waliwo waliwo ensonga za mirundi ebiri wabanga abadde mufumbo sikukkiriza kubanga oba oyingiridde ate bingi byotagenda kusobola kuwangula yamujja mu kisaka ye naye wabanga oyina ali ku sayidi nga gamba nti akwagala n'oba nti obadde tomwagala in love naga nti akwagala naye nga ali singo awo nkuwagira ogende ate nga simwagala ogenda kutandika okwezimbira nono gogambyeko lava ejja mpolampola omusajja gwe weegambiddeko oyo alina omulala gwe yategeka naye okuzimba ennyumba era bagizimba dda ennyumba eyo woogiyingiramu etandika okusensuka wesensuka nyini wayajja n'agamba ennyumba yange waki emenyekamenyeka ajja kwagala okunoonyereza lwaki emenyeka agenda kukugwako anti nange nsobola okukikola mu mbeera y'obusiraamu omusiraamu kubanga agamba nti osobola okubeera n'abakazi abasukka mu omu okitegeera oba obadde n'abakazi abasukka mu omu fine ku musiraamu ne bwe tudda mu mbeera yaffe ya kristiani n'amadiini amalala omukyala abaaki ab'omu
oli wabanga mpozi yakola divorce ne mukyala we gwayina yo better to go nze nkukiriza ne musiramu obanga ofunye aji enkukiriza sikuyinako buzibu netondera mama wange ne tata wange of course mukadde yangambye nti simanya ndi muswaswangule naye nga yakubye yankubye naye katono naye wallahi siganyi kale naye mama nyakuja nkwetondere naye kituufu amazima gali nti pozi nga tokiwulira nko nga gwe omuntu ngenda kugenda keso wakaso kenjogereko ne mama tebimala ku simu omuswaso wanguli yangambye nguli yangambye nguli yangambye simanyi kyedagoli muswaso wangule ani kati abakadde bana siri muswaso wangule temunkuba mukadde ayina lwait okunga nti muswaso wangule yandezala nanekuliza naye aba tutuka mu maaso twako ne betwagala ffe mama yakulanga atukubanga bw'okiwulira era nga tutanye ebintu ebifaananako bwe bityo nga n'omulezi wakusemberera okola ki odduka buddusi ne buli wogenda ng'okula feelings zikyuka buli kimu kikyuka mu bulamu katuli bantu bakulu mama omulembe gukyuka ensonga okwana otya omusajja lwaki tebakwita omuswaswangule naawe ogambye ndi muswaswangule okwana otya omusajja naawe ogamba ndi muswaswangule byamuswaswangule bebakwana abasajja ati naawe ogamba ndi muswaswangule sigambyeko nze njogedde ku nsonga gyetuli njogedde ku nsonga eriwo mu ddiiro ekisasala kitegeeza kino mukadde yakyogedde naye ebigambo byadde bingi abakuvumye nnyo ekisasala kye kino kibajjeemu ffe n'emiwula nekisigala nga kiri empty naye nga bajjemu gira emiwula ekisasala so obeera oliawo kyosonkole nekisonkole yakyogedde era gweze simanyi ekyo obeera oliawo banange tweyanzegero bye bigenze maaso naku lwaleero Team Whitney Team David International Team Whitney bye bye it's fair bye yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778 Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 mukaaga emu 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.